Mwasi mtyana tera mbabuzaako mwe baliko kumira ku Progen Media TV gwatanaba ku subscribe nga nkusabye ogende maso chikole mbwangu nnyo osobole okutusaka mawulire gaffe agabeera gakagwawo gwe yeekumidde e Dubai, e Qatar, e Saudi Arabia, e Bahrain yonna gy'osinzira okulabika nti owuliriza eddoboozi lino n'okulabika nti ogenda maso n'okwasaganya emirimu gy'osobole okulabika nti olina ky'oteeka ku mmeeza banange nkubuuzako webale nnyo webalire ddala nawe munnayuganda eyeekumidde ku Progen Media TV gye baleko gy'otusaako engalo nkubuuzako natera nkutumiddeko amawulire gaffe amalungi ag'entertainment saako n'aga sports gasange ku progenmedia.com amawulire gogenda okusangayo malungi nnyo majuvu nnyo teweerabira okulabika nti natera ogendayo ne weelolera ku birungi ebiri eyo. Ate eryo eddwaliro ly'e Kawempe liri mu nteekateeka ya kulabika nti litwalibwa Abajamani. Kino kivuddeho oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okukkiriza enkolagana ey'okulabika nti ekwatagana n'Abajamani ebbanga eritali lya wala emabega kaawo lyatuwa eddagala lya Johnson ery'okugema COVID-19 ku bukadde ery'obukadde 5.5. Eddagala lino libadde lize likozesebwa abantu nga bagema abantu abatali bamu mu ggwanga lyattu Uganda. Kino kizeewo okusinziira ku President Museveni yeewagamba nti kirungi nnyo okulabika nti akuwatagana n'amawanga ag'enjawulo okulabika nti ensi oba eggwanga lyattu Uganda ligenda mu maaso n'okulabika nti likula oba ligenda mu maaso. Enkolagana eno yalitwala ku ddaala eddala n'alabika nti akolagana ne ssettendekero oba giyite University ya Lipizing emu ku yo n'agattako Kiruddu saako ne Kawempe. Enkolagana eno ebaddewo okumala akaseera ate era ambasada wa Germany eri Uganda amanyikiddwa nga Mathias Chua yavaayo n'ategeeza Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti bali mu nteekateeka ya kulambula Bukasa Inland Port eri okumpi ne Kampala. Ate era n'amutegeeza nti bonga Abajamani bali mu nteekateeka ey'okulaakulanya ebyobulimi, ebyobuzimbi n'ebyobugagga ebirala. Naye ate we baatuukayo ekyasinga okubatwala omutima kwe kulabika nti bagenda kulabika nti batwala mu maaso ku bikuwatagana n'ensonga y'okulabika nti bakola ku byokwerinda eby'omuliro oba eby'amaanyi bye okulabika nti bo we baatuukawo bye byabasanyusa ne bagamba nti nedda katukolegane ku bino. Ate ye Dr. Amrel Von Bruno owa ssettendekero lya Lipizing yategeeza omukulembeze w'eggwanga nti bo bali mu nteekateeka ya kulabika nti bafeefeeta oba banoonyereza ku ngeri gye bayinza okulabika nti akawuka kano akalumbyeganye bannayuganda oba akalumbyeganye ensi yonna okutwaliza awamu bagenda okulabika nti bakafeefeeta bakateeke wansi w'ebigere byabwe. Kati ekibuuzo ekiri okwebuuza nti bo ekibuuzo ekiri okwebuzibwa lwaki bo emitima gyabwe bali interested baagala nnyo okulabika nti bayambako Uganda oba batuwa ssente ezo zonna n'okulabika nti bagenda maaso n'okunoonyereza ku by'obugagga ebiri mu ggwanga lyattu Uganda. Ate era President Museveni n'abawa omweganya okulabika nti bayingirawo bakole kyonna kye baagala. Kati ekibuuzo awo wekigira nti nteekateeka ki gye balina baagala kulabika nti eddwaliro ly'e Kawempe balitwala oba. Naye era ate era omusawo ono yagenda mu maaso n'amutegeeza nti bo bakoze ekyamaanyi nnyo okulabika nti eddwaliro ly'Ekiruddu balikozeeko omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti bateekayo eddagala lyabwe n'okulabika nti omunnayuganda alabika bulungi era abeera bulungi. Eno ensonga kangikulekere gwe omulungi ampuliriza ogiteeseeko nti bw'obaba nga batutaddemu ssente ezo zonna ate ne balabika nti baagala okulabika nti babyeddiza ekintu kye bakola kirungi oba si kirungi. Yate omukulembeze w'eggwanga agamba nti kirungi nnyo okubeera n'enkolagana n'amawanga amalala ye kirabanga ekintu ekyokulabika nti kiri awo obubeezi. N'olunaku olw'eggulo nakutuusizaako amawulire ne nkutegeeza nti omukulu pulezidenti w'eggwanga yagambye agenda kufeefeta omuntu yenna agezaako okulabika nti akwata ku Musenero kubanga Musenero yalya ssente ezamwewa ez'okulabika nti ziyambako mu kulabika nti akalwadde kano akawuka kano oba ssenyiga omukambwe ono agenda maaso n'okulabika nti afeefeeta obulamu bw'abantu si mu ggwanga Uganda lyokka naye ensi yonna. Essente zino yazikwata n'azirya n'atandikirawo bbaawe ne mutabani we kampuni ennene nnyo. Bannange kambeerekereze naye genda maaso ng'oteesa ku nsonga eno yennyini ng'oteesaako ng'obaako n'ebirowoozo
byotuwa. Kino ekintu omukulembeze w'eggwanga kyakola kirungi oba si kirungi? We kiba kirungi tuwe ensonga lwaki, ate we kiba kibi tuwe n'ensonga lwaki? Bannange nja kuba nkomawo mu bwangu nnyo, weekumire ku Prejani Media TV, tovaawo kanzije.